الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد عباد الله فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمؤها وخالق الناس بخلق حسن. tumutendereza Allah jalla maula, tumutendereza Allah rabbul alamin, tumutendereza Allah rabbul izzati wal jabarut, omutonzi waffe Allah, omutonzi w'ebitonde byonna. La khaliqun siwahu, tewaliyo mutonzi yenna atali katonda Allah. Byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala bisinzibwa mu bukyamu, bisinzibwa mu bulyazaamaanyi. Yekka alina okusinzibwa ye Allahu rabbul alamin, Allah eyatonda ebitonde byonna, Allah alabirira ebitonde byonna. Al ilahu al haqqo, omusinzibwa ow'amazima. Ebisinzibwa byonna ebitaliye si bituufu kubeera nga tubisinza. Abantu bangi baganda bange ab'ebitiibwa nga basinza miti, abantu bangi baganda bange nga basinza kabbuli, abantu bangi nga basinza Nabbi Isa alayhi salatu wassalam, nga bamusaba, nga bamukaabira, bamuyinamu essuubi okubayamba, nga bamulaajanira, bamusuuta, okusuuta okusingira ddala kubasuuta Katonda waabwe yabatonda rabbul alamin. Abantu bangi nga basinza abalongo, abantu bangi nga basinza emiziro. Allah yamugamba nti lya kino, ye n'agamba nze sijja kukirya. Abantu bangi nga bakafuwalira Allah, nga bayita mu kukola emikolo egyo Allah gye yaziiza, nga bayita mu kukola emikolo egiri ebweru w'okwagala n'okusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ne baganda bange ab'ebitiibwa mukimanye ti byonna ebisinzibwa ebitali Allah bisinzibwa mu bukyamu, bisinzibwa mu bulyazaamaanyi. Allah yagamba afaman yakhluqu, abaffe oyo yatonda, kama la yakhluqu, asobola okufaanagana n'ataatonda. Afala tadhakkarun, mwe temwebuulirira. Wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha, ne bwokeera ku makya okubala ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala byatukolera, la tuhsuha, tosobola kubeera ng'obimalayo. Allah atukoledde ebirungi bingi, Allah atukoledde ebinene, naye omuddu n'alekawo Allah we yamutonda rabbul alamin, n'alaba nga alina okusinzibwa ye lubaale, alina okusinzibwa be balongo, alina okusinzibwa ye Jesus, alina okusinzibwa ze kabbuli, na byonna bye basinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange abalungi ab'ebitiibwa, mbakoowoola eri ddaawa y'abannabbi bonna
eryokusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah bwe yagamba nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula amazima ddala natuma mu buli kibiina kyonna omubaka ani ibudullah ngazze kugamba abantu tabange musinze Allah wajtanibu taghut mwesambe byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange abalungi tusinze Allah rabbul alamin era tubeere nga tumwawula ku bisinzibwa byonna ebitali ye rabbul izzati wal jabarut. Allah yatutumira omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ngazze tunnyonnyola bikwataganako Allah. Ekyamazima ffe twali tetumanyi Allah yaani okutuusa Allah lwe yatuma omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubuulire, kubanga Allah yamutuma nga da'iyan mukowooze ila Allah azza abantu eri Allah biidhnihi olw'obuyinza bwa Allah wasirajan munira era nga ttaala eyakayakana nga weemulisa mu nkola gye mukola. Allah kwabamanyisiza nti mukola kituufu mugende mu maaso, weemulisa mu nkola gye mukola wemumanyira nti okola kikyamubeere nga mukireka. Olwaleero wano embaale we tuli waliwo omukolo gwe mukola ogw'okusala embalu oba ogw'okuzina embalu, era nasanze ejjuuzi nga tuyingira ekibuga kino nga waliwo ekikungo ky'abantu eky'amaanyi nga bagoberera akadodi. Eyo kali kyesobola okukolebwa naye mulimu ebirumira bingi eri abasiraamu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Ne mukwata abasajja abakulu olw'okuba badduka embalu ne mubambula mu bantu ne mubasala obwereere bwabwe nga buli omu amulaba. Omubaka alayhi salatu wassalam bwe yali asomesa okutayirira abaana yagamba ennaku 8 ate obuwanga bwammwe obwabagisu ne bugamba emyaka 15 obanga yeetegeerera ne mutereka omwana paka nga yeetegeerera ng'okwetegeerera kya buwangwa ng'ennaku 8 kya mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne muleka ekyannabbi ne mulinda ekyobuwangwa ng'ate ogamba ogoberera mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, n'ogenda n'osala embalu n'onoonya omukyala gw'oyendako mbu omumalireko ebisiraani, w'omala ogenda ofuna omukyala owa halaali era ng'okyali ku mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yatugamba qul baŋŋambire in kuntum tuhibbuna Allah, bwe muba nga kituufu mwagala Allah nga byonna bye mukola Allah yabatawaanya mu mitima, fattabi'uni mwenna mugoberera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe munaamugoberera automatically yuhibbukumullah, nammwe Allah agenda baagala, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah basonyiwa amazambi gammwe, wallahu ghafurur rahim, Allah musonyiwa kisa kingi. Naye basiraamu bangi olwaleero nga bye tukola birala nga ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali akola birala. Ewafeeyo baŋŋambe na wano mukikola, omuntu bw'afa babala ennaku 40 wawezaana ne bamwabiza olumbe ku saidi y'abasiraamu mbu n'omusomera edduwa yakikutula nsingo. Wallahi basiraamu mutya Allah, ekyo nabbi yakikolako alayhi salatu wassalamu tiyalina busobozi bukikola, yaleka kitulaamidde. Mu byafaayo by'obusiraamu okujja mu Uganda wano, bwatuukira mu Buganda bwasanga obuwanga bwaffe obw'Abaganda, omuntu bwe yafanga baabalanga ennaku 40 ne bamwabiza olumbe. Obusiraamu bwe bwajja bwasangawo Ssekabaka Dawudi Chwa, ye n'atayingira mu busiraamu naye n'abwaniriza. Mutabani we Muteesa eyasooka ye nakkiriza obusiraamu, kati n'afuna contradiction nga yeebuuza nkoze ntyo okutambuza obuwangwa bwange n'okutambuza obusiraamu. Kyeyakola n'agamba ffe olumbe olwaffe katulusiramule, eyaffe egenda beeranga dduwa era yakusande. Wallahi omukolo ogwo okukyuka gwakyukira ku mulembe gwa Muteesa, ye yajjawo olumbe lw'okula 6 nga baawula entamu n'abatali basiraamu, ye n'aluzza ku Sande ne lusigala olwatali basiraamu nga lwa 6. Kyova olaba nti ku saidi y'abannabyabuwangwa baabyolumbe ku lw'6 era ku saidi y'abasiraamu naye nga bannabyabuwangwa olwabyo lwa ku Sande naye nga ensonga y'emu, bonna baabyalumbe. Awali obuzibu w'ogenda okukaabira amaziga nga tegaggwaayo,
Allah kugamba nti kale ndaga nabbi wange Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga akikola obanga akisomesa nga Allah yatugamba nti wama ataakumur rasulu fakhudhuhu kyonna omubaka kyabaletedde mukikwate wama nahakum anhu fantahu kyonna kyabaganye mukireke temukola ddiini ng'eva ku ya nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Olina olabanga eddiini gyokola etambula n'ensomesa y'omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange abaagala Allah, baganda bange abakkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wallahi tulongoose ddiini. Togenda kufuna ddiini ntuufu okutuusa nga otegedde ensonga zino ssatu wammanga. Ekisookera ddala okutuusa nga otegedde Allah yaani mu bulamu bwo. Ekyokubiri ng'otegedde omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaani mu bulamu bwo. Ekyokusatu ng'otegedde yeddiini y'obusiraamu gyenkola kyeki mu buwangazi bwange ng'omutonde. Wallahi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yatunga ekitabo kya al-usulu thalatha, ebikolo bisatu ebiyimiriddeko eddiini y'omusiraamu. Naleta ekisooka ma'rifatul abdi rabbahu wa ma'rifatul abdi dinahu wa ma'rifatul abdi nabiyahu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Yabireeta ku ntandikwa y'ekitabo kye n'abinnyonnyola empapula eziwera, naye abantu bangi basinza Allah wallahi nga tebamumanyi. Abantu bangi bali mu ddiini y'obusiraamu nga tebagitegeera. Abantu bangi bali ku mubaka nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ate nga bamuwakanya. Weewuunya twabadde jjo ku radio IUFM, omusiraamu n'abuuza ekibuuzo kyabaddeko n'ennakaloke nga kiraga nti waliwo abasiraamu nga bawasa abakyala ate nga si basiraamu. Subhanallah, abasajja ate nga si basiraamu. Ng'okkiriza omubaka nabbi Muhammad sallallahu okkiriza Allah nga wategera eddiini y'obusiraamu, ate oyinza kukola makanga gafaanana bwe gatyo. Taata musiraamu, mama nga si musiraamu. Mama nga musiraamu, tata nga si musiraamu. Kagenya abaana ba ddiini ki? Okibanga mwakola kintabuli abaana ba ddiini ki? Lwaki golowooza abantu basamira nga balina amasabo mu bifuba nga ne bw'onnyonnyola oddamu agamba nti siya atajalu, oyagala kufuula kyogamba byonna byoyogera kyoyagala. Ajaala alihatina ilahan wahida, oyagala kufuula bakatonda baffe bonna katonda omu Allah. Siya faatina bima taiduna in kunta min as-sadiqin, leeta byotulaganyisa, oba katufe oba kwavuwala katwavuwale, tetugenda va kusamira ate kusinza Allah omu. Naye nga ate abyogera ali munda muzikiti. Ewaffe ewaaliyo saga era zikyaliyo n'olwaleero. Abasiraamu nga wona wano ku Nuuru Embaale nga bayimiridde mu muzikiti nga bavunaana omusiraamu, lwaki abagamba ku masabo nga ate bali mu muzikiti? Wallahi nakati osanga omusiraamu muzikiti wano nga amanusu tugakyakka, awulira takyassa bulungi. Ku lwaki? Anti oyogedde ku lubaale, anti oyogedde ku balongo, oyogedde kusinza entaana, oyogedde kukola zibidaa, nawulira nga takyetegeera ku lw'ensonga wayingira mu kyotategeera. Mu bufunze omwana Adamu yenna Allah jalla jalaaluhu bw'amala okumujjulula, hadithi ya Bara ibn Azibi radiyallahu anhu, Allah amala okujjulula omwana Adamu naziikibwa mu kabbuli ye, wayatihi malakani, malaika bbiri nga zijja gyali, munkar wa nakir. Munkar kitegeeza ekintu ekirabika obubi, naye ate nakir aba asinga munkar okulabika obubi. Tezaagala mmanyamanyago, kubeera waliwo kiswa etambula ey'obulimba mbuzajje wa Umaru bin al-Khattabi radiyallahu anhu nga amaze okuziikibwa, ne zimugamba nti man rabbuka, nazigamba mumbuuza ngani mwana watamanyi Umaru. Nga sinana kubitegeera bulungi nenga muno seeka atulimba ono. Ziri malayika nkambwe tezaagala mmanya,
amaanyi gonna getulina wano wallahi gakoma nga Allah akuggyeemu omwoyo. Gye tulaga teri malala. Buuza ku bantu abagendako mu kkomera ne oba olina ekiwago ekyenkanawo kasita oyingira geeti y'ekkomera ng'owedde. Empingu ze bakusiba buli woolwana nga zeyongera onyweza. Embooko zivuga bayinza okussa mu kaseero n'omala ebbanga nga tolya. Balabe wonaavaayo kale n'obakuba paka looga nti afande enteredde banteekeko mu bannange nange entereere. Wallahi omuntu bw'amala okufa gano amalala ga wano ku nsi tosobola kwanukula malayika kigambo neti nga Allah takuwadde lukusa. Era bazituuka mu kabbuli fayujenisaani zigenda kukutuuza fayaqulaani lahu zikugambe man rabbuka ma diinuka ma hadha arrajulu alladhi bu'itha fiikum. Bara ibn Azib agamba basanga entaana tebagenda oziikamu omusajja tennaggwa okusima. Fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maka wa Allah n'atuula agamba nti naffe ne tutuula nga twetoolodde omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kaannama ala ruusina tayri nga ku mitwe gyaffe kulinga okuli ebinyonyi. Yali akutte akati nga awandiika ku ttaka nabbi waffe Muhammad alaihi salatu wassalam. Malayika agamba omuntu ono gwe baali bagenda oziika mu kaseera ako omubaka yabagamba nti ista'idhu billah min adhabi al-qabr. Agamba nti yakyogera emirundi ebiri oba esatu musabe nnyo Allah abataasa agabonereza agali mu ntaana. Yakiddiŋŋana ebiri oba esatu we yasinzira n'abagamba wamala okuziikibwa we yaatihi malakaani malayika nga zijja bbiri ekutuula eno n'ekutuula eno emuteraba endala tewulira ne zigamba nti man rabbuka ani katondawo. Nkikubuuza leero mu jjuma eno man rabbuka ani katondawo bimaana ani yakutonda ani akulabirira ani akuliisa ani akunywesa ani atuusatuusa embeera zo ng'ebitonde. Ono mbaale nze simutegeera naye wallahi mwe mumumanyi. Waliwo abaddu abaali balandira odi mu mbaale wano nga tebakyalinamu kafo mu mbaale nga Allah yabajja mudda abamu nga baafa abalala nga yabajjisa mu bitundu birala. Nembamu abaddu abajja nga bapangisa nga kati banene be balina zimmoolo mu mbaale. Musiraamu yannyumiriza n'aŋŋamba nti olaba mmoolo eyo oyo omusajja yatandikira wali okukola n'akola akaduuka akalala n'agula akataka ako n'agaziya ye mmoolo gy'olaba gy'alina. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala ye katonda waffe yakyusatuusa embeera z'ebitonde. Sheikh agambye yalinga wano nga bamugaana n'okusembera mu maaso avaayo essaawa zino ye imaamu w'omuzikiti gwa Masjidi Nur. Oyo Allah ye katonda wange ye katondawo. Waliwo ng'oli mwana kati oli taata ogenda fuuka jjajja wanaaba ayagadde ogenda fuukamu omugenzi abikola ye Allah. Kaseera kaaliwo nga Uganda efuna independence Mutesa yali president Obote n'amuwamba Amini n'amuwamba Obote n'amuwamba ugundi binaayisa uyo gundi kati gundi n'amuwamba kati gundi yaliko akadde kajja nga almudabbiru akyusizza. Eitha wolemerako akujjako na myaka tukeseera nga la yaqiluna shay'a wa man nu'ammilu nunaqisu fil khalqi. Watukuwangaza ennyo nga tukendeza mu butonde tukeseera nga tokyabitegeera n'ovaako n'odda ebbali olw'emyaka Allah nassaako abalala. Ye mudabbiru bakubuuza ni katondawo ogenda kwanukula otya mu kabbuli ng'ate obadde ng'osaba obugagga ng'obusaba masaaba. Osaba obugagga ogenda ku lusozi gy'owalampa ku migga gye musamirira n'ogamba nti ekikumonyamonya tonoba kusala mbalu. Sala embalu obeere n'emikisa. Kakati ate Abajapani abatasala mbalu tugambe nti go basinga emikisa ng'emmotoka z'ovuga wano enkadde embaale ate ziva Japani. Abamerika batamanyi mbalu. Abantu bawanuuza ne baleka Allah tabaraka wa ta'ala ne bawa obudde bwabwe ebitonde bwe bandibadde bawa Allahu rabbul alamin. Bagenda kubuuza ku Allah man rabbuka. Togenda sobola byanukula ng'enkuba ebadde ng'etonnya nga weebaza munyenye weebaza misambwa
webaza mayembe biteega misimu bitambo kusamira notebaza Allah tonyesezze enkuba rabbul alamin. Era bwe banaabuuza ekyo ekibuuzo mumpulirize bulungi, bwe banaabuuza ekyo ekibuuzo ng'oli mu kabbuli saba Allah atuteeke embaddu abanakitegeera. Man rabbuka, ani katondawo? Wallahi fe abakkiriza tugenda kwanukula mu bwangu ennyo, rabbi Allah, katonda wange ye Allah. Subhanallah, katonda wange ye Allah. Musiramu, katonda we ye Allah. Wabula oluzaalo nga tazaala n'ogenda w'omusawo omugisu, musawo omusoga, omunyoli nga musawo nkebera, waliwo ensonga, waliwo ekizibu, n'otandika okusamirira okuzaala ng'ate Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nze nga b'oluzaalo. Onayanukula otya nti rabbi Allah ate ng'olina rabbi g'obadde ng'osaba abaana? Omuntu yekka agenda osimatuka ekibuuzo ekyo ye muntu ng'ensonga ze zonna ezikola obulamu bwe yazikwasa Allahu rabbul alamin. Wallahi agenda kuyitawo. Bamubuuza ekyokubiri, madiinuka, obadde wa ddiini ki? Wallahi agenda kwanukula n'amaanyi wanaaba nga kyabadde akola, agambe nti ddiini ya Islaami, nze mbadde musajja musiraamu. Weebuuze nange neebuuza, wallahi tuzze okusaala naye madiinuka, osoma ddiini ki? Ddiini ya Islaami, osoma busiraamu? Obusiraamu bwogera ti ng'ogenda kuwasa. Omuntu agenda wasa musiraamu, wasa musiraamu. Gwe wagenda wasa mukyala nga si musiraamu. Obadde mu ddiini ya busiraamu, obusiraamu bugamba ti ng'ogenda kufumbirwa, bugamba kufumbira musajja nga musiraamu. Bwe wagenda okufumbirwa, wafumbira Joseph. Oli musiraamu, Christmas is loading. Christmas yiyeze. Leero z'ennaku z'omwezi 6, after 19 days ugenda laba abasiraamu nga bakafuwalira Allah, ng'aleese ennyama awaka, yawasa omukazi nga si musiraamu, anti maama wange teyali musiraamu, kati seeka nti olaba mwenyini mwe mutusomesa okuyisa obulungi abakadde, ate kati yansabye Krisimasi ate oŋŋamba sigimuwa. Gwe Allah yagamba wawassayna al-insan biwalidayhi ihsana. Allah yalamira abantu eri abazadde ababiri bayise bulungi. Eyo aya neewuunyisa. Wa in jahadaka, naye singa kabatanda ne bava ku levo kwe bali ne bakussaako olutalo nga bagamba litushirika bi, nga taako nze Allah, ma laysa laka bihi ilm, by'otalinaako kumanya, fala tuti'ihuma, togezanga n'obagondera. Subhanallah, waliwo akaseera nga Allah atukkiriza bulungi okuwakanya abazadde, bulungi ery'okusamira, simanya kumala byatika, kuzina balongo, olina okumala okukola embalu, totayirira abaana ku nnaku 8, totatako ludiinidiini, balinde bamala okukola emikolo gyabwe. Mujeemere, kubanga naye ajeemedde Allah yamutonda. Ewaffe eriyo eŋŋombe egamba mbu omuzadde Katonda wa wano ku nsi. Bwe wazaala omwana afuuka Katonda. Muzeeyi, bwe wazaala omwana n'ofuuka Katonda, mu abazadde abali wano, kino kankyogere mu lulimi luzadde. Wallahi ffe abazaala ku baana n'olunaku lw'ozadde tumanya nti ozadde. Wallahi muzeeyi kutuba wina gwange ojulira, ombulire ku baana bo wamanyani nti leero muleseeyo. Olumala okuzaala oleseeyo omwana nga tomanyi, n'omukyala nga tategedde nti omuleseeyi, nga buli azaalibwa fulasika, omwana alibadde tazaalika. Naye olumuzaala nga Allah saako fulasika automatic, wabaayo nka mu budde bw'akasana mabeere gabeera ganyagoga, wabaayo nka mu budde bw'enkuba gabeera gookya. Dhalikumullahu rabbul alamin, oye Allah mumulezi w'ebitonde. Kati ng'ogamba nti omuzadde Katonda wa wano ku nsi, olw'okuba wakola ki? Kye wakola ebyo. Ne mu kaseera nno ng'ozaala omwana, singa sibadde mu jjuma nti mulimu abaana b'essomero, nandikulaze bw'ofaanana. Kale ojja kugenderayo bw'ofaanana ekiro, leero ekiro olayo bw'ofaanana ng'ozaala. Oba olunze ku mbuzi oba ente ojja giraba nga bw'olaba etunula, bw'otunula ng'ozaala. Kati obaba amagezi agamanya kati nzaala kugulu oba nzaala mukono. Dhalikumullah
rabbul alamin. Njogera ku Allah omulezi w'ebitonde byonna. Kati obanga ohandolinga ensonga ya maama eya taata, togezanga n'ogisussa ku Allah, kubanga gwe ne maama ne taata mwetaaga Allah. Tokuliza maama Christmas yadde ye si musiraamu, nsaba Allah musiramule, naye tomuyambako kuza Christmas kubanga alina ekigambo mu mutima kyakuliriza, ekigambo nti omwana wa ssebo Yesu azaalibwa. Ate nga Allah lam yalide walam yulade walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah atukkiriza okukolagana n'abatali basiraamu oba maamawo oba sengaawo oba neiba wammwe, naye ku kyeddiini yagamba nti lakum diinukum waliya diin. Muyina ebyammwe, ffe naffe tuli basiraamu. Tetuyambako muzadde, neiba, mukama wo ku mulimu, kuyimirizaawo bushiriku, kuzaaza Allah rabbul alamin, nga twekwasa ekigamba nti Allah yagamba tugondere abakulembeze, Allah yagamba tulabirire bulungi abazadde. Labirira eddiini y'okusooka, gulumiza Allah w'okusooka, olyoke olowooze ku birala. Kati Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin wamala okubuuza nti ma diinuka, mukabbuliyo oli wa ddiini ki? Omuddu ng'abadde musiraamu nga mulungi, wallahi agenda kugamba Allah ddiini ya isiraami nze mpangadde nga ndi musiraamu. Saba Allah atwogeze ebigambo ebyo ya Rabbi. Allah agamba rabbul alamin, omubaka agamba alayhi salatu wassalamu nti bagenda buuza omuddu ma hadha rajul, kale tubulye ku musajja oyo alladhi bu'itha fiikum, eyatumibwa gye muli. Omuddu agenda kukyusa amaaso atunule gye bamugamba, wallahi ng'alaba mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaluutu abadde nga abagamba wano ejjuma ejja, seka Sulaiman Sidiru ajja, eyali andabyeko bwanneekanga wano embaale ajjukira bantu kozi seka yagamba ajja, badde manyi si yeye naye alabika yeye, seka yamutugamba ajja. Omusiraamu bw'ayingira kabbuli aba alinze okulaba ku mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubanga bamugamba mu kabbuli agenda kuleetebwa. Era wanaamulaba what one sight agenda gamba nti huwa rasulullah, oyo mubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Bakadde bafeera bamwogerako nga basoma baruzandi ezo ne ziburuda, bamwogerako bagamba nti omubaka yayinanga ekirevu sallallahu alaihi wasallama, yayinanga engoye nga ziri waggulu wakati w'entumbwe alayhi salatu wassalam, ate nga amwogerako yati engoye ziringa ezetteeko ziteeka mu ttaka, ate nga okkiriza omubaka Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, naye bw'onaamulaba ogenda tegeererawo nti wammono ye mubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Malayika zigenda gamba wama yuderika, naye omutegedde oti tewalaba ku kifaananyi kye, talina vidiyo, tewaliiwo nga waali. Ogenda ziddamu ozigambe qaraatu kitaaba Allah, nasoma ekitabo kya Allah, ng'ozigamba wasoma kitabo ki? Qur'an. Kati weewuuze Qur'an ogimanyi? Singa baleeta Qur'ani ne bagisembeza kumpi n'ebbaluwa gye bawandiise mu lulimi Oluwarabu, ne babikula peegi ezo bbiri, eya Qur'ani n'ey'ebbaluwa oli gy'asindikira mukwano gwe nga ya Luwarabu, ne bagamba choose a Qur'an out of those two, tulondereko Qur'an. Wallahi bameka kufenga with your knowledge omanyi eno Qur'an eno baluwa. Abantu bagamba Qur'an nga bagamba nti Qur'ani antiseeka bizibu, anti omanyi Oluwarabu, naye ate kasaba afunye emirimu e China kati basoma lu China. Okimanyi nti nfuna abaana abajja mu inbox yange bangamba seeka njigirizaako Oluwarabu olusooka, bino ebibuuza visa yange nti efulumye, seeka nyamba ku lw'okwagala okufuna ssente balwana kuyiga Luwarabu, naye ate okwagala okutegeera eddiini bagamba bizibu. Kasita Allah anaawa omuddu ekyengero ekyo naye anukula ebibuuzo ebyo, Allah agenda mumuwa ebintu bina. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. كما في الله تمتندز رب العالمين نتمغيرira asebengera binemirembe kumukama fi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baganda banga balonja bebitiibwa mu kutuba fi kitundu ekisoose twogedde kumbeera oba amasaili ensonga 3 omuddu zateekeddwa okumanya nga tannaba kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Era mukkirize nga tumaliza kutuba ffe n'ekitiibwa omubaka nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam yatugamba nti omwana wa Adamu yenna wamala okwanukula ebibuuzo ebyo fayunadi munadi minas samaa, kati omukoowoze ng'akoola ng'asinziira waggulu awo ng'agamba nti qad sadaqa abdi, omuddu wange ayogedde mazima. Galiwa yenze mbadde Katonda we mu mbeera zonna, ne bw'ayavuola nga tagenda mu makyaki musabira, nga ne wabula oluzaawo tagenda mbasamize kumuyamba, nga n'embeera yonna yabadde ku nze, omuddu wange ayogedde mazima. Allah abagambe fa afrishuhu min aljanna, mumwalirire mukabbuliye ekyaliriro nga kyamujjana, wa albisuhu min aljanna, mumwambaze engoye nga zamujjana, abeere nga ajjamu ezo essanda mwajjidde ezifaanana bwe zityo. Embeera gyayiseemu okutuuka essaawa eno mubeere nga mumwambula, mumugjeemu essanda ezo, mumwambaze engoye ez'omujjana. waftahu lahu baban ila aljanna, mumugulirewo omulyango gw'ejjana, abeere mukabbuli ng'akawoowo n'empewo ennungi gyafuna mu kabbuli ye ng'eva mu jjana. Era Allah subhanahu wa ta'ala n'alagira kabbuli y'omwana Adamu ono egaziyizibwe otuusa amaaso ge gye gakoma ebuvanjuba n'ebugwanjuba, abeere ng'ali mu ntaana naye nga yeetaaya nga yeegazaanya. Baganda bange mwenna abazze okusaala, ebintu bya Allah tebibeeranga bw'olowooza. Njagala kulaga kuva mu bulamu buno obw'ensi mwe tuli, bingi bye twalowooza okubeera si bwe byabeera. Te Allah takola bye twagala. Nze nzijukira mu 2000 oba yali 20 gumu awo we twalondera kana akalulu akaakaggwa. Jamaata le khayri, nalaba amaanyi. Waliwo omukulembeze yalina amaanyi nga mutuufu woddako wotuddoga nti ku luno yaddako, ekyo kyawedde dda. Ne batabala kalulu oyo alidde, nebikola bwe biti, ono n'alya. Bano ne bagamba nti bw'aba yalidde tumuwadde ennaku 3 ng'atuddiza bye yalidde. Yakyaliko ate bamativu, bwegezaako ogaana okumatira ojja kitegeera. Kukuba emboko waliwo gwe bayingiza mu kkomera ng'agenze si mu mativu. Tubiganye neewuunya Allah. Mwe mubirawa bulala, nze ndaba bulala. Nagenda okulaba okufulumayo kweyabiganyi ng'ali mu t-shirt yennyini gye yagenze agaana mwe yaddira, ng'alaga ate mbikiriza. Allah takola bintu nga bw'olowooza. Bameka wano abaana be mukuzizza n'olondamu kati ono mwana wange gwe ndabamu omulamwa, ono yagaana okusoma, ono yagaana okukola bwati, n'oweerera omwana paka ku IU University n'afuuka dokita inginiya. Ono ataasoma, ono n'agenda mu bigalaji. Wallahi Allah n'abikyusa nga mwenna yabalabirira, n'ono yasomawo. Nga bw'obirowooza si bwe biri. Ffe abalina abakyala basukka ku omu, ofuna omukyala n'omwagala nnyo nnyo, olaba eggulu liri mu ye.
Allah n'abikyusa oluvannyuma lw'emyaka ng'eggulu lyalimu oli omunala n'obyogerako kenyini nti wallahi nali musiru bwali buvubuka nali sitegeera maama Amina yeggwe mutuufu nali nfunye ezzuula nga simanyi kati Allah jalla jalaaluhu nga bw'atulaga mu nsi tetutegeera paka nga ye ataddewo kyayagala wali mu kabbuli ebiriyo birala wallahi bagenda kukutuuza mu ntaana bagenda bikubuuza bw'anaabaga babuuza nga si musiraamu obanga mulasita muniga mugayi wa bikoola tasoma ddiini musamize bagenda mubuuza gamba nti la adiri nze sibitegeera wallahi eriyo abantu mu mbaale wano ng'ebya Katonda tabitegeera ng'ebyeddiini tabimanyi ng'ebyannabbi tabisika magezi ge era bagenda mmuwa naye ebintu bina wanabanga Allah akkiriza netufuna akakisa nga tumaze okusaala ojja kutegeera omushiriku oba mubalaba nga bali mu keesi ezitemagana babateerako ebimuli ebyebbeeyi babaziika mu masannyalaze babaziika mu ngatto n'ogamba nti naye bannanga abasiraamu twaba ati bannaba aji bamwe basamazzi bannange nze neddiini wentamira teweetamwa ddiini mu kabbuli eriyo birala Allah atera kapeti ezebbeeyi mu ntaana Allah atwambaza engoye z'omujjana mu ntaana Allah atuggulya emirambo gyegera mu ntaana Allah n'agaziya entaana wallahi n'obeera mu kabbuli nga tewegomba kudda mu bulamu bwansi nsaba Allah nze naawe atutte nga tuli basiraamu nsaba Allah atujjulule nga atusiime rabbul alamin nsaba Allah byonna bye twakola nga byakishiriku nga tabyagala nsaba Allah atusonyiwe nsaba Allah atuwe tawbatan nasuha qabla al-maut nsaba Allah atuwe okwenenya okwaddala nga tetunaba kuva mu bulamu buno obwensi nsaba Allah rabbul alamin ateke mbaddu ng'edduwa zaffe zaanukulwa nsaba Allah atuggirewo ebitukutta obulamu ebisindikiriza abaana Adamu ogenda mbasamize ogenda mu makyaki obbasabira nsaba Allah bituggirewo Allah tuconnecting n'abalongoofu abatukulembera nsaba Allah tabaraka wa taala atugaggawaze atuwonye obwavu n'obukafiiri nsaba Allah tabaraka wa taala atufuule mikwano gye rabbul alamin abalina ebizibu ng'abalina abantu abali mu makomera nsaba Allah abate nsaba Allah atuwonye agalwadde agatawona nsaba Allah atuwonye obwavu ya rabbul alamin nsaba Allah atuggirewo amabanja nsaba Allah atugye mu bajeemu ateeke mu balongoosa maaso ga Allah subhanahu wa taala inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة. Njagala Rolex mpaye munawe mpaye. Tuli energy tukuletedde gas omulungi osika chipusi chapati mberenge oba oli wa hotel tusange ekyengera opposite ku lukadde ku Masaka Road essimu 0753515994 oba 0756341354 Save Tuli Energy is your answer. Qibla Islamic Media Qibla Islamic Media